eri abo ab'amawanga, eri abo abakyali e Misiri, aligaana agaanira eyo, naye nga ffe tutuukirize omulimu gwa Katonda. Ffe tutuukirize ekyo Katonda kyatwetaagisa mu linnya lya Yesu. Sitaani atunoonyezza. Buli w'oyita bw'oti, Sitaani asigala akulondoola. Ne bw'ogamba nti ngenze mu buweereza, Sitaani akunoonya. Ate gwe omutuukirivu ayambadde obutuukirivu, ate Sitaani akunoonya nnyo nga bwe yanoonya Mukama waffe Yesu. Yanoonya Mukama waffe Yesu mu buli ango yonna. Gwe buli kyoyimirira kyonna, kyoyimiriramu kyonna, manya Sitaani si musanyufu. Sitaani amanyi nti oyina kyogenda okukyusa ku bantu abali ebweru. Sitaani amanyi nti bangi bogenda okumuwagulako obaleete mu maaso ga Katonda. Kati owooluganda gwali wano weegendereze. Bayibuli egambye ntiraba erina weeyogeredde ntiraba mbalabudde. Ebyo byonna bimaze okubaawo, naye mwekuumenga. Wali wabo wannabbi ab'obulimba abalijjira mu linnya lyange nga bagamba nti nze nzuuyo. Bangi abagenda okujja nga bagamba nti be Bakristu. Ate bangi abagenda okukyamya ggwe ali mu nnyumba ya Katonda. Oli akugamba nti ekyamazima onoonyezza Katonda, naye kikyofunye. Oli mu kayumba ako, naye lwaki tovaamu n'ekutwalako eri ewa jjajja zizinga. N'onoonya ku bugagga naawe n'osulako mu nnyumba eza tiles. Bagenda kukyanya, naye Mukama alina wayogera n'agamba nti laba mbalabudde. Mukama azze okulabula. Mukama atulabula. Era twekuume bannabbi ab'obulimba, abo abasobola okukyamya abantu ba Katonda. Twekuume buli kigambo kyonna ekibi ekitubuulirwa, tuleme kiwa obudde. N'abo bennyini be tuyimirira nabo tuleme obbawa obudde mu linnya lya Yesu. Nze ekyamazima ndi wano, naye sikyawa budde. Mujja kugamba nti njogera bubi. Sikyawa budde muntu wansi. Obudde bwe sikyabulina. Kubanga bwe muweerwa obudde, ate alina ekigambo kyagenda okunfumita. Mu butuufu mpulire nga kikosa obulamu bwange. Kati bwe ndabanga ebyo nze simuwa budde. Obudde mbumala nga nzize ki ku kyaki. Bwe mbeera awaka nembeera mu mirimu gyange egy'awaka, naye nga siwa muntu weebweru, simuwa budde. Era naye bakimanyi. Bawoza omukazi oyo simanyi yeematirira awakaawe. Naye nga si kwematira, mulimu ebimu bye neeyawulako. Nga Yesu waffe bwe yeeyawula, ne yeeyawulako mu kibiina. Yeeyawula mu kibiina olw'ekigendererwa, nga waliwo mu byagolokoka eri obulamu bwe, ne yeeyawulako n'agenda n'asaba. Kati owooluganda naawe osaana okweyawula. Oddeko mu kafundo osobole okusaba, ng'omubi tannaba kugolokoka kujja gy'oli. Ddako mu kafunda, weeyawulire ku bantu, weeyawulire ku mikwano egyo egiyinza okukukyamya. Weeyawulire ku abo kababeere ab'oluganda lwo. Tokkiriza ab'oluganda ab'ekika kyo, tokkiriza bintu bye bakuteekamu olw'okuba nti bye bigenda okugaggawaza. Nagendako ewaka eyo olulala twali tufiiriddwa. Bwe tufiirwa, nina sisita wange badde emaze ebbanga nga simulaba. Abantu bewaffe buli bavuganga emmotoka nga bigwolaba avuga emmotoka, ndowooza nange wano senga neevuga. Naye ng'emmotoka ezo nga walingawo amasabo nga bw'okyulya nga bamanyi ng'oli agenda bugenzi n'asuulamu ebigali n'asaba jjajja kyakola ki kyayagala. Naye nagenda ewa sisita wange mbozi teyanyumiza yannema okutegeera. Yaŋŋamba naye kubuulire sisita, omanye ekitussa obwavu. Duli twalinanga kasubi zaffe nga tuzirina, ng'ekyamazima ogenda bugenzi ng'oteekamu ssente zo ng'emmotoka ovuga. Okitegeera? Naye kakati kasubi zaggwa mu kyenava mubuuza, naye kasubi ozaagazaaki? N'agamba kakati nno naawe laba by'oŋŋamba, bwe toyagala kwevuga. Ne mugamba nti obugagga byonna bigenda kulekebwawo ku nsi. Naye nga ye ayombera kasubi, ezaaliwo olw'okuba senga yeevuga ng'ali mu kasubi. Era emmotoka nga yizija kasubi nooza mukitegeera.
nga bo bagenda mu kasubi ne basaba jjajja kyonna kye beetaaga. Jjajja ddungu n'ayigga n'aleeta emmotoka, naye kwe lidirya emmotoka eriva ewa Mukama mu linnya lya Yesu. Tulindirire Katonda waffe paka okumaliriza abooluganda mu linnya lya Yesu. Bikulako Danyeri 12 osome ku okuva ku lusooka okome ku lwokuna.